Tuli live. Yes. Muri mutya abatulaba mwenna n'abatuuliriza. Mujebale mwenna gye musinzira okutuuliriza. Kampala, Uganda, kaseera ka keetalo tuli mu campaign. Ebirala nga bwe bigenda mu maaso tulina full figure yeewera okutaakatambika buli muntu gw'alina baagamba takuuma kyama muntu tomuteresa kyama n'agamba kati kabalegeko nti abadde aludde n'ebyama. Alien skin ebyo bikyalanda. So mu ntandikwa bisofa ze zimu ku nsonga ze tuyinza okwogerako. Bwe twogerera mu kaseera kano, yes, waliwo omuvubuka abadde awo ku Fangoni. Bamukutte ateeka essasi wansi w'emmotoka ya Alien Skin. Omuvubuka abadde ku Fangoni? Awo. Essasi aligyewa? Kye kibuuzo. Bw'omanyi kye kitegeeza okuba n'essasi? Awo tuli. Era oyo bwe kiba nga kituufu kizuuliddwa? Kituufu. Anti byonna kali ne bye twasoose bye twagambye bituufu baatugaalina bya buli. Okusinziira ku mwogezi akola ku social media za Alien Skin yavuddeyo n'abyogera. Era nti bamukutte ne bamutwala ku poliisi naye tebamulaze face. So tandikira entalo zino ekyabadde wali omwogezi wa Fangoni agamba kirabika ni kigendererwa kibadde kyaki? Takyogedde nnyo abamulwanyisa. Alina basonzeemu olumwe. Yagamba abalwanyisa Mafia Boss. Mafia Boss naye n'akola ekiramu n'agamba saawa yonna atambulira mu kufa. Atandise okukakasa nti Mafia bafa. Mafia bafa. Eno gye tuli mu firimu buli kibanda afa. Ekibanda afa. Anti ate ekizibu ekyajjawo. Kyakunyumiza eri firimu. Eriwa. Eya kino ekigundi ekiri mu ego. Firimu yali ya Ip Man 1. Donnie. Kati firimu ya Ip Man 1 mulimu omubbaaya agenda akuba engeri ey'ebitambala. Owulira ssebo? Ssebo. Gwe bayita Tiger. Oyo mulala oyo w'omukyegli. Naye Ip Man myaka 2012 eyo. Oli Tiger wa 789. Naye omusajja yakuba buli ayina essomero. Masita bwe yabamalaayo n'agendako mu restaurant okulya emmere. N'akuba n'abafumbi. Kati ne yeekulisa okugamba ekikulu bonna tubakubye kati tukole essomero. Aba akyalya weyita n'agamba abo bookubye kuba gundi teweerangirira ku bwessaza taata. Olwo kugenda ewa Donien n'ategera kye bayita nti era yavayo akitegedde. Donien yamuyisa bubi nnyo. Nnyo n'ekyalo kyatuula kirabeeko. Ne poliisi yeekuŋŋaanya ewagire Donien ng'agamba. Omusajja yavudde gy'ava aswazize essaza ddamba. Atutudde bakaceere nnyo buli ssomero aliggadde. Ate ng'abadde atukuba mwala alimba. So kati mu mbeera eno bannaffe ab'okukabira okukola effujjo babadde bagufuula mulimu gwa mutwe. Ng'era buli abeeyimbyemu akiwuliddemu. Okutuusa lwe bagugaŋŋanyeeko ne nannyini ffujjo. Mafia omutuufu. Bulijjo beeyita kibabanda kati bagudde ku kibandana. Kibanda omutuufu. Nga ne bwe batulina kyomukoze yayagala kukolako ffujjo. Kati ne bagenda beekolako effujjo mu kwekolako effujjo. Ate oli tazika. Agamba bwe biba bya ffujjo otwagala kummeka. Gwe tubulire essaawa. Abuuza nti bwe oyagala ffujjo otwagala ssaawa mmeka? Tujja kubaawo awo mu budde. Okitegedde?
Twagala kusanga katukolere kufujjaawo. Saakugamba gye yagenda n'amajambiya. Mbozi yali agenda kikolaani? Simujjukira oba baali bagamba oba yali DJ ki? Yagaana okuba ennyimba ze ate n'alya ssente ze. Bw'amala ozirya ate n'akubeza bateesi be. Oluusi nno bino byeyogera ye si yabikola. Wabaawo abantu abagamba ffe nedda ffe ku kibanda tetukkiriza kwiso nedda. Ng'eno incident eyaliwo ono omwana eyavuma ne bamukwatiriza nga kweso taliiyo ne bamukoona bibi. Yabola bwe byali enisikini. Nti ali enisikini yesanga ng'abalenzi be oluusi bakoze discipline oba bakubye omuntu. Naye ng'erinnya erifulumayo nti ali enisikini. Naye nga bw'onoonya ali enisikini gwe yakubye tomulaba. Era olinagamba tuweeyo akatambi ng'ali enisikini akuba nga tekaliiwo. Kakati ne Kristo olumu kitebwe mumugwako. Naye kali kankunyumiza ekyabadde Kololo. Ekyabadde Kololo nalabyawo gundi yabadde mukambwe nnyo alien nga mukambwe. Waliwo yalabye Bebe Cool. Nga balaba akangudde ku ddoboozi alien skin ayomba Bebe Cool ayomba. Ne yeebuuza ki ekyabadde Kololo. Ekololo kigambibwa. Eggaali buli avunaanyizibwa ku ggaali yagiye. Alien skin yasoose okutuuka Ekololo. Ngamba ku b'eggaali. Alese eggaali ye. N'agenda back stage. Alinde bwe banamuyitira ayimbe. Ng'agenda kuyimba n'okulindirira ekijja. Babadde abantu nga bameka be yazze nabo? Nga 6. Yeeyi bayitawa. Wabadde tojjukira nga bamugamba ogenda kusooka otweyo 6 n'abuuza abali munda bo basasudde. Wamma nalabye akavugo kabadde kacyankala naawe ku gundi. Tugenda kugenda n'ebijja ogenda wa VIP omuyeye gukoma eno. Yagamba abali munda bo basasudde. Era nga mutuufu. Yabadde mutuufu. Ng'era mutuufu. Lwakize mungamba okutwalako 6 ng'ate munda mwe bayingidde omutwalo nga bo tori kyemubabuuza. Lwaki nze bwentuuka okuyingira mu nzijjako abange. Alien Skid yabadde mutuufu. Finally n'ayingira n'abantu be 6. Ayina n'abantu 345 bwe watyo 6. Alumba backstage. Eggaali ye ekolera bulungi eri kkaadi. Meanwhile waliyo ekijja. Chameleone babagamba nti naye ajja. Fenna tuyimbira mukulembeze wa ggwanga nange nkola ki? Kwendi. Nzijja. Olwo anthem weeri tubonga naawe King Saa akayimba akataddemu. King Saa wali mu bitiibwa akiikiriddwa oluyimba lwe yayimbira pulezidenti. Lukono ate abasajja balina batuuka ku King Saa nga bakubali waindi nga bakaddamu. Tubonga naawe sevo. Biri awo. Kaakati nga Chameleone atuuka okujja. Kweso. Anti yagiye eringanga battalion. Ye tebamubuuziza nti bano bagenda wa oba bambuuza naye n'addamu ekyo. Teyamenyese. Eggaali anti Chameleone eggaali ya Chameleone omuntu atagimanyiiko. Waliwo eggaali ezigamba ffe tukolera Chameleone nga tannazideployinga. Self importance. Nezigamba nti ffe tugenda kubeerayo Kololo. Kasita twategedde waali. Wammeka nti saa 6 ba 5 ba 8 ba 10 nti kale. Ku 8 ajja tusangawo. Bajjanga advance team. N'atuuka n'obbaga abannange temujja mugende. Wano tugenda kuyimba agenda okutuuka munda nga waliwo eggaali yavudde n'akulabye n'abantu 4. Kye bagamba nga kifumba mutoke. Waliwo eggaali endala yavudde wano nejja n'abantu 4. Abo 8. Kati naye n'ayiwayo eyo abantu. N'ajja n'abantu be 3 ku 5. Kati n'ajja ne bamugamba
n'agamba tuyimirira waffe tumanyikiddwa tubeera ba backstage ne bamwegayira tugenda backstage sigala wano n'ababuuza ati wano nazze kulaba nze ndi muyimbiramu ndi anti backstage waliyo alien skin n'aga ate nze mukoze fena tuli bayimbi katubere backstage ate mukoze ekyo kyobugamba ali kyo ya alien skin yabeereyo backstage nange gyendaga alien bamugamba nno abasajja bagambye bajja nabo backstage alien nti kale ate lwaki baba bajja yabadde abategekeddewa ne bamugamba babateeka eri amangu nnyo bakubidde bebekulu ekijja si muntu gwamma bebekulu nalabye ng'ali nnyo ku ssimu ali ku ssimu akwataganya alien skin akwataganya kamiliyoni ate nga nabano bamuli bubi kusaasira ne full figure anti kamiliyoni yatuuse ku ekkololo ekire ky'enkuba nekikwata kitya yagire nga si nkuba naye ekire ne kikaata ekiraga nti ekiyingidde ekkololo si muntu yazze omanyi kyegamba obudde okuziba emisana era ababadde babigoberera baatunudde nnyo ne bagamba kati luno ffe ne tugamba eri alina kyagenda kukola wano waliwo SFC security yabadde y'amaanyi bagiyita fanya fujo FFU akole fujo yafuluma yatwalibwa kabangali zineza eri esukka ku military bakuteeka mu kayumba k'ekibwa ebyo ate babireeta biyala enjala ebiruma bakireeta kiyala bikijja kitandikira mu kilo 10 kakati mu mbeera eyo essebo kolola nti n'akwata omuliro kamiliyoni agamba ngenda backstage n'atuuka mu tenti nga sayidi waliwo eyali sikini eggaali yo weeri ewaga ekisajja kiikyo sayidi eno waliwo eggaali ya kamiliyoni olaze n'abantu baana alien sikini n'agamba oba ttiimu yali eneegamba kati oba yeeyita omusajja alumbe ndowooza naffe atulabye anti aba ali awo anaamala negajja go gayingidde gatya kyenjagala okumanya gayingidde nga bantu bazze kuwagira mu kulembeze ayambala essaati ye bulungi nnyo n'asimba layini bulungi nnyo bayise ku geeti ndala agaana ne gakkirira baba bakyagira ana ne gajja ne gayitira ddala ku geeti ku tenti yaliyeni essimu neekubibwa bebekulu nti ekiri eno abasajja baagala kututta ng'ani olwakuba tiimu akulira eggaali nti ffe twagala bivaamu tugenda nga tebagenda kuyimbira bantu ali n'ebisi yabirimu wabula eggaali yegamba kino kijja kitya kati mu kubeera bwe kityo bebekulu najja n'ayogera ne kamiliyoni kamiliyoni n'amugamba sinaleeta ku ggaali nayingira n'abantu 3 ate nga si ggaali nga bw'omanyi bw'oyingira mu kifo ekirimu abantu emitwalo 2-3 mba nyina okujja ne protection naye zino ggaali endala z'olaba zizze banjagala bwagazi baana ba ghetto abagamba nti nze waabwe n'amugamba oba oyagala bafulumye baabo ng'ogenda batandika oti n'amugamba bo bantu bazze kwewagirira pulezidenti waabwe ate mwagaye buli omu gyali ajje kaakati newabaawo abasalawo kaawo ku tenti ganaanya mwegali naye kati waliwo ana ageetambuza gayitawo bebekulu we yatuukidde n'abagamba mwataani abayise muteze kwogera mu kulembezi n'abagamba muti mwe mugende eri mulabire eri abantu temujje eno VIP era bwe kyayise nnyo bebekulu nga bw'omumanyi musajja mufuzi mukulembeze n'atuuza kamiliyoni n'atuuza alien skin n'abagamba muzze kuyimbira mukulembeze saagala mukole kajjagalalo konna konoona
mukolo guno gwa president temufuuka basiufu ku mukolo wali yabadde nga big brother Daigo nga wali nga bagira gari zimbe zikaye bwezisoza zirume embaya bamakuwemu abali ne bagamba akasajja kukegira nnyo katukakaseemu kolero naye kamili agambye ndize mwala bunga kasaamu kakasemu ali n'agamba abantu banaye twazze kuba ndongo temukola fujjo wano leader abano baade bagala kukola fujjo bazze kukola fujjo alien yabaga tetukola fujjo tube bakakkamu tetunakola fujjo tuzze kuyimba ndina wano we nalabidde nga bebe gwanya ayogera ebigambo nga mukambwe nnyo bundi alien skin agamba mwagala ku nzoleya era abantu bavunaanye nnyo bebe bamugamba ayingira ye yayingira eri nti bano abantu bebaali nabo tebabamanyi eri waba VIP egaali ye tefaanana VIP nga beeno ba bulijjo bisaati balina eno okuyimirira mu lejula omubaayi abagamba alien side eno mumbwe muti kalien lwaki nga kijja kitya abali eri bwe basasudde alien ebibuuzo nga yabadde na bingi mu kuyingira bamuyisa okujja okukola mu kuyingira obwedda abuuza nti bano abayingidde abangi basasudde mbaa tebasasudde lwaki abange yabadde ne pointi naye ate nga n'abamuganda balinda bagamba eri twategekeddeyo bakungu tetunateekako mukolo security gye twataddewo si ya gaali guli band by SFC kati eri tetunateekawo nti ate omuntu ajja kujja n'eggaali emukuuma okukuma ffe tubirina ekintu ekyokuma twakikutte mwe temugenda kukuba muntu yenna aba akyegiraawo big brother najja bebe cool Titanic Kalema King Selassie najja n'abuuza omusirikale kyekibadde tuleeta kajagalalu wano guno mukolo gwa president alien naawe kakkana siddamu okuwulira tambula nga nalabye aleekaanira nnyo ate omusirikale anti yasoose kuleekana eva buyinza ow'obuyinza akitegere kuba bebekuli ali charge w'emikolo gino era yabawooniza ababiri bano abakoze atya abampembe bano ababiri Chameleon ne alien skin yabagambye mune mbawadde omukisa ogusooka bwe mulema okukwatagana buli omu ngenda ku kivulu kye ono bw'ayimba aluwa gwe weteeka ekoboko ono bw'ayingira Kampala gwe yingira Luweero baleme kubeera wamu ngenda bawulira ebivulu atayagala kuyimba ompandiikira bukyali wewe abakazi abawa biyungu yabibawadde ono bw'ayimba ekoboko gwe yambala guno gwa president yakuba show za njawulo mu lunaku ayinza okuba campaign 3 ate kusatu ajja baawula n'agamba naye singa baba tebakwataganye yagambye ajja kukatibwa si kyayagala okukola naye ajja kukatibwa okulaba nga ateeka discipline mu bantu bano balina okurespectinga event gye baliko nti ya president wa ggwanga ate campaign teyeetaagamu mivuyo nti abantu bali wali beekuba kijja kukiisa abantu abalala kuba eggaali weebeerwanira omanya obusubi buyinza okufuuka nakiraba gundi nakiraba ewa nakiraba mu nkuuka ng'oleeta bano mitwalo 3 nakiraba mu nkuuka bebekulu yasinga okutuma akatu kaalimu abantu bombi abali mu mbeera eno banfanfebe era ye ali biiringi okukwata omuntu yenna agenda okukola effujjo ku nsonga za pulezidenti ne bw'anaaba muyimbi nga mukwano gwe mujja kulaba omuyimbi ku kabangali ye bebe ate ng'obusungu alina bungi tayagala muntu ataataaganya nteekateeka za tatatatasha
taata Natasha yateekateeka omukolo meeting ne zitula ne bagamba omuntu ajja okusobola ebikulu Bebekulu. Kati buli omuleeta akajagala Bebekulu abaatusa aba yeepimamu ng'alaba takoze kimala. Kati kwe kugamba yenna ali wiri bw'ona olemu okwefuga yajja kufuga lwampaka, bw'ona olemu okuteekamu amagezi yajja gakuteekamu. So far bwekyo kiri njagala n'okusiibula ondwanyo bwotyo ate wali buzibu. So naye kati essaawa eno banaatera okukwatagana. Bangambye ate waliwo bagundi abali ku gaali ya Alien batandise okwetonda. Okwetonda waliwo abeetonze. Bakubira kwesa essimu nze siriimu. Baganze siriimu siyinza kuzoleya siba ogwe nnamba emu. Andi kati bo ekigambo babagamba kimu yogera nnamba emu. Ekyoli gwe baakuba naye bamubuuza nnamba emu yanyu. Bakugamba gwe yogera bakubuuza ani nnamba emu. Tebakugamba nti linnya lino bakubuuza ani nnamba emu. Kati gwe olina okusalawo ani nnamba emu. Ani nnamba emu. Luno luggweera wa? Lujja kuggwe bibaawe. Bakuba kale mwabaddemu okufa kw'omuntu. Tekyabadde kirungi. Alien Skin akoze ekiraamo. Ng'ekikambwe tuba ate amasasi gali wansi w'emmotoka ye, Alien Skin anaawona. Alien Skin mutuufu okukola ekiraamo. Musajja wattu naye abantu abatamwagala bangi. Ye baayagala batono. Alien Skin babi abantu bamuyinako ennugu. Bamuyinako ennugu. Abantu bawala na Alien Skin kati ekiraamo kino kyakola musajja wattu ali mu kwerinda si buti. Akola akantu katono buli omu n'akafuula minisita n'akayona buli omu n'alaga nti ye mubi nnyo. Oba alekerawo okukola akatono. Oba alekerawo okukola akatono kano. Kati abawagizi ba FANU andi erimu kati olaba bino bye bagamba nti yasse omwana. Waliwo amawulire agavayo galaga nti Alien Skin alina gye yali. Nga ebiseera balina gye baali kati bali na Kampala. Deeti yennyini ng'ate bakakasa ekifo lwakirimu kati beebuuza. Anti ekibuuzo kye mbuuza kye kino. Omwana yeeyogeredde. Anti omwana omukwogera ayinza okuba baamukuba n'awunga. Lwaki teyawungira ng'agamba lwaki teyagamba Kamiiri? Anti nkugambye omwana ono sigamba nti okufa kwe nkuwagira. Kati kyeŋŋamba nti olumu omuntu akuteekako ekintu nga si ggwe. Naye ab'embaala enno ng'embeera gye balimu nzibu nnyo. Endabye ekyempuliddemu ekisengeeyo. Omuzimu gw'omwana guli awo ku kabira gwetooloola. Oba gwe guleese essasi. Bagamba abamu gwe guvuddeko eddaame lino. Naye nga bwegambye nti abantu bawala na Alien Skin. Kati tamanyi kiki kijja. Ekijja si muntu. Ayogera kino ayogera kiti. Naye nga yo family nga ye abantu abamu bagiteekamu ebyobufuzi ne bwe batekoze kintu. Bakola ekintu kitono nnyo Alien Skin oli n'akizimbukusa. Anti abamu bagamba mbwa ayita wantu oli ne balwana byabwe. Ng'ateekawo nti Alien Skin yakubye omuntu. Ng'omuntu gwe bakubye tamumanyi teyabaddewo. So naye ng'omuntu mweraliikirivu nti abantu obusungu n'ettima gye bamulinako olwa success ye abasinga bamulemererwa baali balowooza bajja mmusobola baali bamanyi agenda kugwira mu nnaku 3 Alien Skin bagenda okumaliriza ng'ate akyaliwo ate mugumu. Kati mukubaawo ate nga ne tune azirina basazewo abamu banoonya amagezi bamusudde batya yabakuddemu. Kati agambye oba afa kaafi byaliddeko abiridde akoze ekiraamo. Guno omuzimu gw'akaana akafudde bambi ate mbu gujja mukambwe gutandikira kusala mbalu agenda ozuukuka bw'ati. N'agamba ekituufu kiri nti entalo abamulwalana bangi ali ku luno bano baggaali eno palasa amwepikira era abanuku bamwepikira kati tamanyi kituufu era agambye ne bwafa kati tamanyi ani abaamusse. Agamba naye abantu abawagizi babeere bulindaala
waliwo abaagala okutta Alien Skin olw'okuba yabamerera amaanyi gaalina maanyi galina mangi kati mu kuba n'amaanyi amangi Alien Skin abantu bateeseteese olukwesikwesi ate bamusibise mayisa aleme ku olabye ye essasi libyoyogeddeko nti bamuteze essasi bamuteekeko nti alabika alina n'emmundu anti oli lwakusanga n'essasi ate essasi libeera mu gundi mu keesi mu nkumbi libeera mu mmundu mukokono agira asiba atala essasi bakubuuza bubuuza tuwe emmundu mundu eriwa ne bunnyonnyolo otya bagaffe kasita otuwa emmundu terina musango gwonna mulala nga sinnakusiibula mwannyinaze mwanyinaze tumutandikireko enkyala mwanyinaze fulufiga ate obadde ogamba abantu nga benkugaye bamwetaddeko bamwogerere ne bamwogerera ng'ali kusaasira amutta bussi bannange yagamba oyo mukazi talina byamaanyi akumika n'agala tewali buzibu kati kante ekyama kyompulira tone alina tone gwagambye olunaku lwankya kale mukutu gwa Megatron tukyatambula ddala bulungi nnyo programu olutambula information ku information ffe tumukuwa tumugja yonna gy'ali ntuba nga tumukuwa ebigambo si birungi gwe kikyoyogera ku nsonga eno Alien Skin ali kababi abalabe bagamba ayina bangi wali ku kitebe kya Nuupu aba Nuupu bagamba kookirabe Timu Chameleon Scorpion Shaba agamba nja kufa na Alien Skin nembwa yeesigama ennyama Palaso naye si musanyufu King Saha naye si musanyufu kwegamba omukulu ali ku buzibu bw'amaanyi alwana eno alwana n'enu ono aba akyasirisemu wano eno nga bijja kwegamba otunula ddala n'ogamba nti kino kinaggwa ddi Alien Skin kwegamba bamutaayiza musajja wattu bagambye takyacakala na cakala bw'amala okuyimba ng'adduka ng'abeera kabira abatamwagaliza mbu be bangi naye abamu bagamba yeekuliitingidde entalo zino ab'embalu ab'embaale bagamba tukeeta kufa Alien Skin okuva omwana weeyo yafa stories nyingi zijja Babu ate Scorpion Shaba naye bo bagamba tukeeta kufa Alien Skin kwegamba ebigambo bitono we biri ensonga za Alien Skin zikyagenda ddala maaso Chameleon gambye amunyiga aba Nuupu bamunyiga aba King Saha bamunyiga Scorpion Shaba tatudde n'omukulu gwe bayita Palaso bagamba Alien Skin ono tulina okubeera nti tumugolola ettumba naye agamba mbalaba era yabaddeawo ekololo n'agamba nti officially ayingidde Narium abasinga ne bagamba nti kati ayagala funa we yeekwata ayagala funa bagenda kubeera nti bamuyamba ni kesi bamukutte ng'alina gwakubira essimu omunene we kwegamba ebigambo si birungi Alien Skin ali kababi teebereza essasi okubeera nti balisanga ku Fangon alina n'okwegeneza n'abaana wabeera nabo abaana bangi buli omu alina ekigendererwa kye sigamba nti abaana bonna babeera nabo nti bamwagala abasinga ajja ng'alina byazze kuyisizaawo so eggaali eno ereetedde Alien Skin obuzibu era ebigambo bikyatambulira ddala nnyo Alien Skin awona nga bamutaddeko amaanyi mangi lwaki bamutaddeko amaanyi awo nno we tuli mukutu gwa Megatron Media just gamba nti nobeera ng'osubscribinga likinga ate obeera ngusharinga kwamulira ageesigika muzadde Megatron gemanya nkomawo amawulire g'omupunja atasera bamukubye essasi abadde ki abadde avaawo byonna ogenda beera ng'obimanya ku mukutu gwa Megatron Media program olutambula wano mbeerawo each and every day